bwe nali nzigulawo sipa shawa nali sinnamumanya era bwe nali nzigulawo sipa shawa nali simulabanga nako. First of all njagala tudemba bulire ndaba ntya shawa bwenti bwe nalaba shawa nali amakindye ku papazi okumanya nti omuntu gwe bayita shawa ali in existence, okumanya nti shawa gyali mulamu namusanga makindye ku papazi edda nga tukyali musagaza abali mwezo. Bwe nsanga shawa ku papazi namusanga atudde nga atumizza emmere, yali atumizza omuceere ogwa piraawo n'enkoko ne munne Sami. Bwe yatumye omuceere n'enkoko ne munne Sami baagenda okwekeberakebera nga tebalinamu ssente oba baali bazisudde oba baali bazikoze ki I don't know. Kwe kuŋŋamba nali awo ne manager w'ekifo kwe kugamba ono comedian ssente talina oba bazisudde wasimanyi, kwe kukwata mu nsawo zange ne mbasasulira emmere ya mitwalo 5 2.2 bwe babeera bawakana baveeyo bajje boogere. Gwe mulundi gwange ogwasooka okulaba shawa kati bwe mula okubasasulira emmere 2.2 ne munne imagine bakola duo namba tebasobola kubaamu na mitwalo 5 ne ngamba you know what kamba sasulire. Bwe nabasasulira oyo shawa omumpi ne tukwatagana nnyo nangamba bambi webale natandikanga n'okunkubira amasimu ngamba chicken nterako nkulaga gye twava okukonekitinga tutandise okwatagana tukwataganye. So after some time nga tetweraba ngenda ku comedy store musanga ali ku stage performinga ne ngamba ono gayi bulijjo comedian naye nze nga simulabangako wantu wonna. Tutula awo mayife mbera n'abagagga tutudde natandika okusudiya abagagga bange chicken in the building yerererere mujjukira ebiseera we natandikira okugaba sente ku comedy store if you can remember. Oyagala kweyabya nze nebadde saagala kwabya because nkumanyi 70% akatini kembadde naawe okategedde nate gwe tomanyi kubanga watuukidde okugamba nti nsula kusipa kitegeeza tomanyi okategedde. So tutuuka ekiseera ne tutandika okukwatagana ngera bwe nali nga ntambula ne $5 million mu nsawo ebiseera ebyo nga nkyabeerezana nga bwe tutuuka ku stage shawa ngamba chicken jangu onfuuwe jangu stage onfuuwe ssente nga ngenda ku stage nga mufuuwa era video mwazirabanga yenzo omu ku bantu abaasooka okuva mu audience okutandika okusplashinga sente ku comedy store ng'akyali wali munda nga tebannamuleeta wano bweru nga bakyazanya bi content bya mu 7 ne Bobby Wine bwe muba nga mujjukira eyo ne tuvaayo. Kakati tutandise okukwatagana Shawa Falusali ng'akola ne Honey Keys yali akola ku Baba TV. Honey Keys n'ayogera ku full figure. Bwe yayogera ku full figure nanyini wa Baba TV oyo mwami gwe bayita balyeku n'agoba Honey Keys n'ava mu Uganda n'agenda mu America. Kakati Shawa n'atuuka nga takyalina muntu gwakola naye YouTube. Okategeera mbalaga gye kyava okutandika okukwatagana. Honey Keys bamugobye abadde akola ne Shawa takyalina gwakola naye YouTube. Kati n'atuuka ekiseera n'anoonya mu bantu bonna abaliwo nga nze ndabika nze ndiwo. Kwe kunkubira essimu njogera nga nti amazima Shawa saamunoonyako. Shawa kwe kunkubira nangamba chicken njagala tukole. Ne mugamba kale no problem tukole. Ne mubuzo yagala tukolenga tutya. Nangamba njagala tukole naye nze saagala ssente. Njagala nga bwenzija tutula tutambuze ebibozi byaffe kubanga ninayo ne show. Ne mugamba kale no problem. Tutandise okushootinga duo yaffe nze ne Shawa etuuka ekwatayo. Abana Uganda mutandika okutwagala. Bwe mutandika okutwagala Shawa ngamba chicken nedda njagala kati kuki njagala ku ssente. Amugamba oyagala ku ssente tugenda kukola tutya. Nangamba revenue ava mu video zaffe ze tukola nze naawe tulina okugabana ssente ezo. Nga mugamba kale tewali buzibu. Engeri gyekiri nti nze sirina nnyo mululu gwa ssente omuntu wetuba nga tukwataganye. Ne mugamba ngenda kuwanga ssente naye tugenda zigabana nga tutya. Ne mugamba nja kuwanga at the end of the month tutunula ne tulaba revenue avuddemu. Kwe kuŋŋamba Shawa toddamu kukyaza abantu balala ku channel yeke nnyini mukamwake nga yakyogera. Nangamba chicken toddamu kukyaza abantu balala ku channel yo. Eno channel kati efuuse yaffe inze naawe. Okategeera? Ne mugamba kale nga ndaba buli we tukola content abantu bamutema. You understand? Abantu babitema ne bitambula nga nange kimpe ssanyu olw'ensonga okuba nti content waffe abantu bamutema tutula ne tuyomba bwatereza tuula bulungi ne okategedde nga ndabira ddala tukoze tutya tukutteyo munnange Shawa Falusali oyo gwolaba time etuuka twali awo ku Kevin we tushootingira ku Kevin Gardens ekyanja awo kumpi ne hotel bagituba Vesta. I think bagita Vesta. Kati nali nateekawo enteekateeka nga buli muntu gwenkola naye bwe tutuuka okushootinga eyo role yange nga boss okugula ki okugula emmere. Mu kaseera ako mbabuli ebintu bino byonna gye byatandikira mu kaseera ako Mama Tiana we yajjira. Mukitegeera mu kaseera ako Mama Tiana we yajjira mweyo period. Baleese omwana batandise okumpa Tiana ntandise okubanga njagala gezaako mufuula mukwano gwange. Engeri gyekiri nti yali amaze emyaka 3 nga tetuwogera nga Tiana takola ki
nga tiyana tamanyi nga tamanyi tinze kitaawe ngezako okufosinga omwana wange okubanga abeera mu bulamu bwange naye nga sebo Shawufa Lusali ng'omwana waabeerawo Shawa ayagala omwana alowooze nti ye taata we